Kaguta Museveni yiyo kakati bibino yagamba Yoweri Kaguta Museveni yagamba nti mwegule twabasasula. That is off the point. Omuntu abagamba nti mwegule kyowa twabasasula oyo amaaso agabusaazi. President wagambye kasome ne mu Luganda ne mu Luzungu nzibuno. Illegal kibanja owner or bona fide one does not have to kwegula. Ow'ekibanja talina kwegula kubanga kikye. Oyinza okugamba nti Mayanja weegule empale eyo. Mpale yange ate njegula ntya? So it does not have to kwegula. If she does not want to kwegula, she will continue with his or her kibanja. Ojja genda mu maaso n'ekibanja kyo nga toyagala kutunda, tewali akukwatako. Telling them mwegule if you do not sell it to another one is empty talk. Oyo nagamba mwegule oba temwegula nze nja kutuuza omulala. President Yoweri Kaguta Museveni agambye nti oyo asaaga busaazi, ayogera byayogera tabitegeera, ali ku muzannyo. Omuzannyo gwakomadde ozannyira ku bibanja by'abantu. President Museveni ekyo yakigaana ng'asinzira mu mateeka gali ge nasoose okusomera. Kati wulira kino, anybody who buys occupied land occupied by the legal bibanja owners or the bona fide ones buys more or less air if the two groups are not persuaded to sell voluntarily. Agambye nti oyo yenna agula ettaka nga kuliko abantu nga abantu abo tebaagala kutunda nga kyegalire aba aguze empewo. Buys more or less air, aba aguze empewo. Ono eyajja n'agula ettaka nga ku ttaka ekyo kuliko ab'ebibanja, kyokka ab'ebibanja abo tebaali wiringi kutunda nga beyagalidde, oyo yagula mpewo. Ebyo si byange, ebyo mbisome wano, mbirina mutwe naye njagadde mbisome mulabire ddala nti ekintu kijja ku bwino yennyini. Ne bagamba kaakati nalagira tewali kugoba muntu ku kibanja. Number one. Number two, anyone found engaging in evictions will be prosecuted according to the law. Omuntu oyo yenna anaasangibwa ng'agoba abantu ku bibanja bwe ajja kukwatibwa avunaanibwe ng'amateeka bwe yabaligira. Waliwo kooti eri oba yawali ndowooza eri Hoima gye nabadde nalagira bakwate abantu, kooti negamba nti tewandiragidde poliisi bugibaleke, naye kabo RDC simanyabaoli kyotegeeza ebiragiro bya pulezidenti birina force of law. Nkirina wano kati pulezidenti bw'aba yagidde nti yenna agoba abantu akwatibwe ng'amateeka bwe gavunaanibwa, gw'okwata bukwasi oyo omuyita ku poliisi mpola mpola kubanga bagagga, n'omuyita mpola mpola n'omugamba nti sebo kola statement ki ettaka liryo nti yeryange wandiika, olina ekyapa ekyapa wandiika, kuliko abantu bawano obagobako nti anti kubanga sibakkirizaako saagala abantu ku kibanja kyange era kyemba mbagobako ng'akiwandiika tamanyi tiyeesibye.
kasita akiwanika kati abagobako oyo mumukwate mangu mumukwate bw'abanga azze n'asalimba trespass mu bunene gwa trespass bw'aba azze n'ayingira nga ku kibanja kyo nga tomukkiriza oyo forceful entry nga mumukwata olwa forceful entry bw'aba azze n'aboononera ebintu ng'ono yakwata embuzi ne ziyingira ne zirya ebintu byammwe. That's malicious damage to property. Nga mumukwata nga mumukyajinga malicious damage to property. Emisango egyo gyonna President Museveni yagamba yakiwandiika nti bakwatibwe bavunaanibwe okusinziira ku mateeka nga bwe bagamba. 28 2022 yayise ekiragiro ekirala n'agamba nti nsinziira mu buyinza bwange oba article 98 sub article 1 ne 99 1 2 3 President n'agamba no eviction should be allowed to take place in a district without the consent and direct observation of the District Security Committee DSC chaired by the Resident District Commissioner / Resident City Commissioners RDCs / RCs and in direct consultation with the Minister of Lands. Mbavunulira President yagambye nga 28 February 2022 myaka 3 egiyise n'agamba tewali muntu yenna akkirizibwa kugobwa ku kibanja okujjako nga RDC atudde ng'akyalinze District Security Committee ne basalawo ate nga ne Minister of Lands naye akkiriza. Ekitegeeza ne bweba court order oba evudde mu kooti erina okujja ewa RDC n'ayita District Security Committee n'ebitulomu byonna oluvannyuma n'ebiweereza wa Minister of Lands. Olwo ne balyoka basalawo ekyenkoboledde era bwe twali juzi ekibogawa ne President yampita n'aŋŋamba nti yogera kiki ekibawo n'ekimuwulira nti kyekyo naye nengezaako okumutegeeza nti omanyi ekyagambisa nti Minister of Lands atone General Sobola n'agamba nedda komaawo wabaawo ensonga nnyingi nnyo ziyinza okuba social ziyinza okuba economic awo tuyinza okuba political n'ogamba nti okay tukirabye kooti yasazeewo kooti ejeemebwa eti naye tugaanyi tewali n'olwekyo tewali agenda kukwatibwako okugoba ku ttaka nga nze Minister wa Land sitaddeeko RDC ne bwamugamba nti ffe tukirabye ekituufu DPC n'asayininga ani diso n'asayininga ti ffenna tutetweke ne mukyereze wanyu ngenda mbagamba ti mbisomye byonna mbitegedde naye kyokka ŋŋaanyi abantu ate ne kuwala nti erinze ni munnamateeka kuwala nti waliwo ekigambo wansi wali nti oba wala nti eno tebadde executed gikomyewo mu kooti osseewo ensonga lwaki abo bakooti b'erifusi babalimbanga ogizaayo buza ku kooti ng'ossaawo nti minisita yagaana newankubadde executive committee security committee yakkiriza kiki minisita n'agaana ekomyewo mu kooti ng'eddayo mu kooti nga mutuula mu ntende mutaddewo ne mukeera ate bannange ku lunaku luli ziri ba 3 January enkuba etonye omusana gwake muti oteeka okutambula wali n'otula wali n'ogamba Kaguta Museveni beerawo nkasuteyo kakati RDC wuliriza kino. If this is not done and the legal evictions go ahead, the members of the District Security Committee will all be held responsible and action will be taken against them. This, however, excludes the UPDF representatives
who may not be in the know of the substance of the issues at hand. Awo President n'akyukira RDC we gwe yassa mu kitundu amukiikirire kyokka ono ye mutuufu ne komiti ye n'agamba senga wabaawo agobwa ku ttaka ng'ebino waggulu tebikoleddwa nze nzennyini nja mwekwatirako. Muwulidde pulezidenti yennyini ajja kukwata helikopita abuuke atuuke wano agambe nti abantu bange bagobeddwa batya nga RDC saalaoli kikino wano era tajja kikola kubanga ali wano lwa mukama we. Webala akalulu ako kokubidde Museveni abawo tebakakola naye naakakoze bakwongera amayinja akyagala nti oba waakiri gavumenti emusasule. Enewe ekikulu President Museveni yalagidde ne basa ssente mu fund ya compensation. Kati nze nga bwe ŋŋambye siri wa bibanja byokka naye newebiba ekyapa naye nga bwe wakola mistake n'ogula empewo kaakati gavumenti etaddewo omulamwa nti oyinza okuleeta ekyapa kyo ne tukibalamu ne tukusasula. Kaakati mwami Fred kyabaakola era nja muyambako ajja kuddira ekyapa kye bulungi awandiikire RDC amugambe nagula ekyapa kino mu butuufu asseeko nakali kabayita search report akalaga nti yaddala mutuufu nti naye abantu bali kubanga ne RDC akimanyi nti abantu kwe bali nti naye abantu bwe bati abawe omwendo bwe bati siyinza kumenya kiragiro kya Ssabalwanyi n'embagoba. N'olwekyo nsaba gavumenti endiire RDC ajja kussaako ka covering letter akandeetere mu ofiisi mbaddewo nkirabye ndabye nti ettaka we liri n'abantu we bali nammwe mugambe nti we muli nja kuwandiikako nti nze nzennyini nalagira nti ab'ettaka tebavaako ab'ebibanja tebavaako n'olwekyo ono mumusasule era nja kiweerezaayo wa Uganda Land Commission ne bw'ona okireeta enkya nja kikola nga nkiweereza Land Commission ng'omusajja wasasula Kaguta Museveni sente yazitaddeyo ajja musasula mwe mweyagali omunyanja byammwe. Abo bwe mwasiba Ssabadipu abadde avudde ku kibanja kye akiddeko ng'ayita mu ofiisi ya RDC. Namba 2 ow'ekyapa kati agenda kikwata akirete mu gavumenti tumusasule. Ate bwe baba musasudde akyawa busuulu ki? Obusuulu bukomye kubanga ekyapa effective today. Senga tubadde tugamba nti ab'ebibanja mutuuleewo nandigambye mubawandise bonna batuulewo naye omusajja ekibanja muwa busuulu meka nusu 10 omutwalo gumu teguli ne transport ekutwala okufaanyiringa. Ekintu kya busuulu njagala mukitegeere okuva we kyajjira mu 1928 tekyali nti kya commercial, kyali kya kulicognising landlord. Ne bamuwa zaali ennusu 10 era zaali 10 okuva 1928 okutuuka ddala 75 Idi Amin bwe yajjawo ebya mayiro. Kakati g'ogamba nti ate era kwata kali ne kali tukajjewo kaakati ebibanja kigenze. Nammwe amajja wano amajja muyite ewa RDC waliwo sisitemu mala gayingira. Muyinza okuyingiramu abatali batuufu. Alina sisitemu naawe LC waali kabuuze wayiseeyo olina wakawandiika katulage. Kati mugambe ono omwami ye Beni
ayanguye ekyapa tukikoleko mangu. Sente baziyisiza mu bajeti eno ayanguwe tubuddize aleme kujja ku buntu bwe buno obutonotono. Bannange ekyo